Ibra visi nangamba Abu Dhabi Christopher nangamba yasinzidde Mbalala Nantongo Bahrain Ronald nangamba ali Dubai ni wano we Saudi Arabia nabo Kenya abe Saudi bandabire katasi nabalaba Nairobi Nairobi nkulabye Van Dennis oli Nairobi yawo bandabire so ani awo gwendeseeyo kibuga kikyendeseeyo Canada Ottawa Rebecca ali Ottawa Canada bakita Ottawa oba Montreal naye ebibuga bya Canada nabyo bijja Montreal oba Ottawa so ntandise bwenti ey'olwaleero nebazanya abalabye programu yaffe jo Marco li ku Riverside e California abe Riverside e California mubandabire nnyo Munyonyo abe Munyonyo nkulabyeko awo kale Lusaka live Lusaka oba kibuga kya nsi eki abe London sibalabye mukyaliyo oba mukyakungubagira Queen abe London UK ba mikwano mukyaliyo oba tukyakungubagira Queen so mukyaliyo abe UK Israel Bethlehem Ramon oli Munich German okay kale tuli loud and clear Nemunzikiriza nsooke ntumiddeko ku Jajja Ichuli ne mutabani w'omulalo Wisdom Kayi jo nakoze program ne Kasuku gyeri musobola ogirabako Kasuku live program gye nakoze ne Kasuku nga twogerako musajja Lombuye jo nabadde ne Kasuku ku program ye eyitibwa Kasuku live nga twogerako Frederick Kajubirumbuye omusajja akutte ekisooka mu kugweddalu mu Uganda wano so genda yogirabe program yange ewa Kasuku ate nenkola n'endala Asimoli Scotland nkutumiddeko nnyo nenkola n'endala ewa Ibrake Mukasa gye bayita digest mugoba nsonga naye osobola kugenda nina program biri ku YouTube nina Kasuku live gye rigenda ogirabe gye nakoze ku Frederick Kajubirumbuye newa Ibrake Mukasa era nayo nakozeyo program ku YouTube Faruku Sakozi Gospel Live Faruku alabika yatambula mwali jamani nenga ze program biri zenina ku YouTube mpyatu bwetuku nagikoze ne Kasuku ejjo ku Kasuku live obagende wa Ibrake Mukasa ku digest mugoba nsonga olabe program zange bbiri nga njogera ku musajja Kajubi Fred Lumbuye era nayongedde otegeeza ensi nti Lumbuye mulalu Lumbuye is mentally sick kakati Lumbuye bwe yategeera nti kimulidde korona abisa atabikika n'afira mu firimu ye Ticha Lumbuye yakkiriza ng'omugezigezi watajja busera Ticha Lumbuye yaswala kati yabivaako ebyokubika genocide Ticha Lumbuye yabivuddeko n'abisuulawo n'adduka Ticha Lumbuye watugamba genocide yafa olumbe lwaddi Ticha Lumbuye olwakomawo ku live ye nga bw'omanyi bw'alina ba student babatategeera n'abagamba nedda Ticha Lumbuye watugamba genocide yafa mu August ate kati wamaze n'obivaamu okitegera so Ticha Lumbuye is mentally sick yetaaga okusabira bukyanga ofumba sitole Lumbuye ku luno wafumbye etafumbika Lumbuye waswadde that is a fact era kati ne ba student bo bakimanyi nti Lumbuye ebibuuzo oyiya biyiyi concocting stories so Lumbuye twamumaze Lumbuye twamuvuddeko yakkiriza nti yabika omulamu ku luno bukyanga Lumbuye owayiriza bantu Lumbuye bukyanga obika bantu naye ku luno wabika atabikika era Lumbuye yaswadde
olwakomyewo ku live teyazzeemu byogerako nga womanyi nti Lumbuye muyaayi nedda ssebo Teacher Lumbuye watugamba Genosale yafa kati ate wamaze n'odduka n'ogamba yafa August nga 13 sibanye enkuba ng'etonnya so Teacher Lumbuye abantu leero bakitegedde bulijjo kye tubagamba nti you are just a propagandist you are throwing statements so ababika abantu mwenna abanaddako okubika abantu mukitegeere weegendereze gw'obika osegera ojja kufiira mu firimu yo abantu batandika okulabanga comedian just for fun kati Teacher Lumbuye ye firimu ye yagifiiramu Lumbuye is down osegera era kati buli wajja ku live yeekaza yeebuzaabuza nedda ssebo Teacher watugamba Genosale yafa n'otugamba nti yafa mu August omwaka oguwedde bukyanga Lumbuye weebisaabisa abantu naye kino kyo kyakulidde era ne mu Nuupu teri yakujoyininze bonna abali mu Nuupu obedda bagamba owange tuleke principal yatugamba dda Lumbuye mulalu so Lumbuye wafiiridde mu firimu yo mukwano nammwe abagoberera abantu bano banerwalimu ebintu bino munnange it's so unfortunate naye abantu ba unfollowinze Lumbuye bategedde Lumbuye story ayiyanjiye you cannot prone people's subconscious like that so Teacher Lumbuzi oyo propaganda ku luno leero kyakulidde Lumbuye eto nalabye Lumbuye nga talina kyazzaako yasooka ate bannange ne Lumbuye bukyanga okola sitoole bukyanga olimba nsi bakuwanuddeyo waggulu penge yakolanga sitoole ne penge teyalimbanga naye ssebo Teacher Lumbuye alaba ku Teacher Lumbuye amugaye buky Lumbuye okubika omuntu omulamu si kyangu nze singa wanneebuzaako nandikubuulidde gwe wandibise Lumbuye singa yabika Moses Ali twalige nti Moses Ali mulwadde naye Genosale oyinza okumubika ng'asiiba atambula left right and center Genosale ne tobikanga bantu bwe batyo Lumbuye kankuwa magezi muganda wange tobikanga muntu ng'abeera nnyo mu bantu Genosale abeera nnyo mu bantu wanonze wandimbulidde be nandikuwadde abatalabika abo be wandibise naye Genosale ensi Lumbuye bukyanga obika ku luno wabiseeyo embuzi ya Simeewo ezadde akaweewo Teacher Lumbuye embuzi ya Simeewo yazadde akaweewo Teacher yatemye aidea Lumbuye yagenza okulaba ng'alina foke naga wange kiri nene Lumbuye oli muyayi I swear upon the living God Lumbuye bakuwa omudaali ate yeekaza neba ne Lumbuye tojja busera Lumbuye yeekazizza ng'oli atabikangako musajja wali kati olowooza bamuwa omanyi ba Lumbuye abo bambi kati waliwo yamuwa information yenfu waliwo yamuwa omanyi Lumbuye bibeera ku masimu nze kyambuuzanga edda ng'akyali mu Nuupu Junior wamaki ekifo eyo kati waliwo yawa Lumbuye information yenfu ate yagimuwa yali mu Nuupu ate Lumbuye kati kankubulireko Lumbuye abakuwa information yenfu mu Nuupu bakikola intentionally bingi nnyo byogenda okwogera bikuswazi so Teacher Lumbuye wafiira mu kafirimuko olwo atoddangamu kubikaabika bantu segere ebyobeeraawo simanya Museveni yazadde ente wano Lumbuye yagana bakadamu okwambala kondomu ne tusirika sebo Lumbuye yakola video naga bakadamu tebambala kondomu Museveni yazitaddemu obutwa era ne tusirika bayizawe ne tugamba one time ensi eritegera nti Fred Lwiki Kajjubi Lumbuye mufere Lumbuye weegalise kati ba student bo tebakyategeera oba leero oyogera mazima oba enkyo olimba
Lumbuye weegalise. Bakigamba the downfall of teacher Lumbuye. Kati ba student bali confused. Kati onaddamu kubikaana. Lumbuye badde weefudde nnyo ekiwuugulu. Olinga musezi. Amen. So twebaza nnyo bonna abantu abakoze okujjayo obulimba bwa teacher Lumbuye. Era teacher Lumbuye bwe yakomyewo ku live ye yaswadde bambi for the first time Lumbuye yaswadde n'akala amaaso mu Nuupu teri baamuyambyeko n'omwogezi wa Nuupu yasirise saalabye ku Ssennyonyi ng'ayogera wayiswa mufumbiro bali bagenda bimubuuza n'adduka ne babirekera Lumbuye olaba buno obwana bu Bobby Yanga nabwo bwasirise enseke ezabadde ku kitebe enseke ezabadde ku kitebe kya Nuupu nga teacher Lumbuye bimukalidde ku matama akatona muggulu nze abanuupu baasese teacher Lumbuye eyo live gye yakasembayo kukola yaze yenna aswadde naye ng'era ayina okujja so nebaza nnyo aba National Unity mwebale butayambako teacher Lumbuye tujja kuba tuli awo nga Lumbuye abika Bob Wine abanuupu baatemya olutema tewaliwo MP abyogerako mu genocide yafa goloza lwaki tewali abyogerako baaleka Lumbuye n'afiira mu firimu ye n'ekojja omusiru kati kino kibe kyakuyiga erifa abagoberera abantu abo bannange twagala nnyo kale information tunyumirwa eŋŋambo naye musengejje abantu baleme batwala ferayidi okitegeera truth is truth mu nsi tosobola kutuusa mazima na propaganda waliwo ebitakyusibwa mu nsi okitegeera kati teacher Lumbuye ayina abagobereza 10,000 abaani followings Lumbuye nze mbabuulira bwe mugende mulabe video zakola ennaku ze kakati people confused baga leero teacher Lumbuye abanuupu basauda madada akasiriikirira akali ku kitebe Lumbuye yekka yeyennyonnyola bakojja omugezi kati naye akasiriikirira akali ku kitebe nze kasita nalaba wayiswa omwogezi wa Nuupu nga tabyogeddeeko mbu genocide yafa nendaba Ssennyonyi nga takyogerako waddeko genda olabe ku mitimbagano gya Nuupu olabo baaliwo yateekayo obubaka ati genocide yali Lumbuye yekka Lumbuye yaswadde tali kiddira bukyanga Lumbuye opanga biboozi teacher embuzi ya Simeewo yazadde akaweewo teacher wakoze kiro kitwala omunaku naye nasese teacher teacher Lumbuye but it's good abantu nga Lumbuye balina obeera mu nsi kwa bayiza ensi yonna eba n'abasiru si Uganda yokka most of the countries nazo zirina abasiru baazo up to now waliyo Abangereza ababuuza nti Queen abayamba ki nabo basiru nabo gye bali ng'akera kubakyalaga n'ebino bituyamba ki ne China eriyo abasiru baayo China nayo erina balumbuye baayo ne Bungereza eriyo balumbuye so buli nsi neebeera n'abasiru naffe eno mu Catholic Church abakatuliki waliyo bapulisti abakera ku makya ne bagwa eddalu ne bagala twagala wasa kati buli institution ne Nuupu nayo erina abasiru tuli 445 kati mu 45 muyinza okulamu emitwalo 2 emisiru every country ne mu America eriyo abasiru in this world buli nsi ebeerayo ne balumbuye nga body ya naturally stupid atunuye omukazi naga omukazi oyo ali lubuto naye agenda kuzaala nte that this woman is pregnant she's going to produce a goat omanyi waliwo omuntu nga musiru nga omukazi azaalira mukamu nze Lumbuye olunaku lwe yagaa nti Honorable Nambooze yaleeta emmese mbwe erume Bobi Wine ekkundi bwe nava ku Lumbuye mbu Honorable Nambooze mbu yaleeta emmese
mbwerume Bobi Wine kundi Lumbuye n'agamba bakadama tebambala kondom bakadama bafuna embuto bambi waliwo kadama eyankubira nanga junior ndi lubuto Ticha Lumbuye yatugaana okuddamu okwambala kondomu Museveni mbu yaziteekamu obutwa bwe navira ku Lumbuye najja n'akola ekiggula luggi nkijjukira bulungi nga tugenda mu kalulu na Museveni aleese kapa ewa Bobi Wine emukette mbu tukebere wansi w'emmotoka ya Bobi Wine eriyo poti twagenda naye Lumbuye anyiiza noba tuyagala kusekooseka so oyo Lumbuye yatukebesesa wansi w'emmotoka ya Bobi Wine mbu Museveni mbu yaleese kapa mbu eriyo poti zino poti abaana ze bapamamu mbu erimu bomu tugenda okukebera wansi w'emmotoka ng'eriyo kaveera Ticha Lumbuye n'agaana abantu okwegadanga mu struggle musimanya tuli mu struggle tolina ku playinga sex abakazi ne bagwa eddalu because sex is a therapy Lumbuye sibu yeganako abantu okuplayinga sex mu struggle n'ateekawo etteeka nga ye Ticha Lumbuye okukwatira mu loogi oyo tukolaba oyo Ticha Lumbuye ayina omutwe gumenya kabuleeta ya pikipiki kiina omutwe munene naye amagezi tekiina tekisobola nakwawula Lumbuye tayawula mbuzi nkazi n'asajja nga tagibikudde mu kira Lumbuye is stupid nze bane njala kulaba ku mukazi eyazaala Lumbuye Lumbuye bakuteekeko ekyobulambuzi gwe muntu asinga obusiru mu Uganda. That's a fact. Katusula kungamba nti obikajje no sale eyabadde ku mukolo gwa muwala we ng'ensi yamulabiye ensinga naye Lumbuye oli musiru era kye wakoze kye kituufu kwekaza ne ba student ku luno baakaaye ne bamuga teacher otulimbye ekimala ba student baakaaye ba student ba Lumbuye baakaaye ne bamuga teacher ekimala tukoyeresoniza propaganda mbu Yosere Lutabayisirwa mutabani wa Kalyekyezi tata wa president bamwita Amos Kaguta Kalyekyezi ye tata wa Kale Kayihura kyo kibigatta kibikyanganya Kalyekyezi has never been President Museveni's father. Tata President Museveni bamwita Amos Kaguta neera Lumbuye era obutasoma kyali kisomesa kya Luganda kikulwaminga Yosere Lutabayisirwa mutabani wa Kalyekyezi yabadde agenda ne yeekoona Yosere Lutabayisirwa yeekonye ku ssaawa 6:7 olunaku olwokuna empewo yabadde efuuwezza mambuka maama Assassini naye yayingiddewo tumbaavu kabyonna is concreting ayina meeting byeyesesa nane Lumbuye muyayi Lumbuye ayinza otandika ekiboozi ejjo ku faamu ya Museveni ekiro ekisozi Mama Fina yabaddeyo Mama Fina olwazze yazze ne tuspeak mu kaveera n'enkoko ey'ebitaano ne bagigabane ne President Museveni era Nambooze naye olwamaze najja ne kapa emyufu byonna ebiboozi bya Lumbuye tebiyinaamu direction na reference ye tata President Museveni bamwita Direct Amos Kaguta tokimuyita Kalyekyezi ye tata wa Jeno Kayihura oba kati maama Assassini Lumbuye kw'olirinnya mu Uganda bajja kukuba emiggo gwereega ekyo ekitwe kikulinga ekidoli Ticha Lumbuye bw'ojja otegeera nti eggulu n'ensi byeriraanye Lumbuye yerinnyako mu Uganda n'abukaako gy'omusiru bajja bakuba emiggo 3 ku matako 3 ku lubuto zembooko 6 Ticha Lumbuye obwo obusiru bw'oyina mu kitwe naye kati abantu bagenze bakulabuuka Lumbuye abantu bagenze bakutegeera nti oli mufere ajja n'ekitabo
nekyesomya nnyini kuba kisoma mawulire tikyalumbuye naako kakojja omusiru empanama keeruma mujja tegeera abanaganda si basiru abanaganda bazibu gwe muli ayabadde ne following emyaka n'atagwa abanayuganda kasita bakitegeera nti oli musiru oyagala kuba Ugandan is a very intelligent people tosobola kuba kyobala nga struggle yalema wano struggle yalema mu Uganda lwaki abanayuganda si basiru tosobola balimba abanayuganda tuyinza balimba sebo mbu Museveni yafudde Sale yafudde eyo yinza bigamba abanayuganda naye nga bikyali awo Honorable Nsereko aleese etteeka lya Honorable Nsereko abantu mbalaba mu kampu ya Numpu batandise okupipira Chairman Nyanzi okwata obubizi obujje mu faamu ya Muganda Bobi Wine obusule mu parliament nyamba wandibadde okivaako twabagamba dde abasiru mu ggwanga lino temujja kuwangula bagezi omusajja yaleese etteeka okwogera ebyekisirusiru by'otalinaako mutwe n'amagulu nabalabye abanupu nga mutandise okupipira oyo propaganda blackmail intulwegi konoona mannya g'abantu etteeka nga ligenda kubatwala mu kkomera mbalaba abanupu mwagamba dda nti abannange abaana wano mutabani wa Bobi Wine Solomon we bamugoba ekisubi mwatugamba mbu omwana muto kati Honorable Nsereko yaleese amateeka aga protecting abaana kati ate lwaki mukaayana mubadde mutugamba nti ku social media bavuma nnyo abaana kati bakoze etteeka eri protecting abaana kati ate abanupu mutyaki ekitegeeza mu abo badde basaponsa ba blackmail etteeka lya Honorable Nsereko likulumira wa ng'omanyi nti ogenda kwogera facts kati bannagaanako kuvuganya gavumenti wabula bagambye bugambi by'oyogera olina okuba ng'obiinako omutwe n'amagulu kati mwe abanupu kuva dda blackmail ebadde kyakulwanyisa kyammwe intulwigi propaganda mukwano mugenda kwesanga ekitalya kyekiseera principe ekigula lujja akyekolere kuba kati abaana ba Nupu kasita basomye etteeka erya social media epya bagambye Chairman Nyanzi ne principal nti ffe tetujja kusibwa ekiseera kigula lujji mukyekolere kuba mwatugamba dda we muba si mwe abawagira abavuma abantu lwaki etteeka lya Honorable Nsereko libaluma embuzi yange bwebula embwa yakuno bwepama obusa obulimu ebyoya by'embuzi Bobi Wine ne fire ne Nupu etteeka mutya lyaki wano mwatugamba nti Solomon mutabani wa Bobi Wine twamuvuma mbu mwana muto ize mayina Honorable Nsereko kuba mugezi n'aleeta etteeka eri protecting abaana bannange ate kati abanupu mukaayanira ki mbadde manyi mulina kuba basanyufu nti bannange ati lasiti etteeka lize ekitegeeza mmwe ababadde nabagamba politikisi wakoma nnyo kaajja kkoma kati gwe jyawo ku social media oyasame by'otalinaako mutwe n'amagulu nalabye ne kakojja omusiru nga nako kakaayana kojja omusiru muvumye nnyo abantu muwaayiriza abantu mwonoonye emirimu gy'abantu kyekiseera amateeka gabakoleko pulinsipo n'ekigula lujja otuuso kyogera ne baganda bo kateri mwana wa Nupu agenda ebyo bye mubadde muwanga abaana bye mwatuwanga mu Nupu Junior jangu onvumire gundi ekisaa kituse mubeevumire teri mwana wa Nupu agenda kuvuma mu ntombo ye bamusibe principal asigaleyo obwo bupeji bwe mubadde mukozesa Chairman Nyanzi nze nandisubidde wandikutte capital owobubizi obwo n'obuwa abaana ne batandika okukola business you can start up a poco joint
Okusima okwata obubizi mu busige kala za yero mbu mubukasuke ku parliament. The end of komanyoko politics. Nwemu olwekyo. Buno obwana bwe yeekolera omumwa gukasiiwuuse okuwayiriza abantu kugenda kukoma. Nkomaawo nenge teeka ddyo lyaki. Abagezi munnange we bakola we balaba ekizibu bakubawo kiraka. Nupo babakubye ekiraka. Kati ke babajjeko politics wako mannyoko. Simanya toyina kyotugamba mu debating ideas. Omanya abannupo mubadde muyina ekizibu nga temwagala ku debating ideas muvuma buvumi. Kati etteeka weeriri. Simple. Bakubye ekiraka. That's the goodness of education. A 1,000 rabbits cannot have more milk than a Frisian cow. Obumyu 10 tebusobola kukama mata mangi kusinga nte. Never underestimate education. Tozanya na kusoma. Omuntu eyasoma. We don't play with education. Chovola langa LC1 ne bwoba ogula poloti yattako osoka we LC1 kobe mugagga otya kobe jeno. As long as you are buying land, you go to LC1 wakusainingire. Never joke with education. Ne bwoba okyusa ttaka weetaaga letters of administration. You need letters of administration. Azigaba ne waba mu kyoli ne waba mu kyotala asobola obbikulemesa. Kati ffe bulijjo tubagamba nti munnange olaba abagezi. Ensi okuggwawo abagezi bamala kuggwawo. Naye ensi tesobola kuggwawo ng'abagezi weebali. Ezo zonna theory z'olaba mu physics. Ba Newton ze baakola. Ba Einstein. Ezo zonna z'olaba the laws of gravity. Action and reaction are equal but opposite. Abazikola tebaali banene. Oye na biology gw'olaba abakola biology balinga abantu basatu. They're not many. Naye ensi yonna kwetambulira. Ekyo kibayita amaanyi g'okusoma. Tobola ngamba nyamwe technocrat. I'm proud. I went to school. Kaza tasoma ayinza okunsinza obwongo. Gwatali nyangako mu kirasi osingenzi. It can't happen. I don't accept any situation omuntu atasoma okuntegeerera. Kyekyenvumi ono Bob Wine principal wamu. Teyasome mu DDF genzo wa degree. Kati what is the value of education? If stupid people want power nga fa basoma wetuli, then education loses meaning. Lwaki tuba tuweerera abaana? Lwaki tuba tutwala abaana baffe mu nasale ez'obukadde nga Bobby Yanga yayagala okubeera prime minister? It is a shame to the intellectual world. Nti Sauda Madada abeere prime minister nga abaana ba masters we bali wano. That idiocy should end completely. We can't allow such a situation. So amateeka gano gajja kujja for the well-being of the intellectuals. Amateeka mu nsi yonna bagakola kuuma baasoma. Kwekitu abataasoma be babeera mu bitali mu mateeka. Nze Tamale kasita ntuuka mu kifo nga tewaliira wolayini, I march, I go. Leero mbadde nsala ekkubo n'ensanga owa traffic. Of course era badde alina oziyimiriza tekinokulaati nsale. Kati owa boda n'angamba, Junior lwaki oba badde osala oluguudo owa traffic emmotoka aziyimiriza ne mugamba amwe tekinokulaati. I went to school, I'm a senior citizen. Go owa boda ne buofe ensi tefiirwa. Omanya ekizibu kya Uganda abasiru mulowooza nti bwe mufa Uganda efiirwa. Eno Uganda abantu abali important tebasukka bukadde 2. Ku milioni 45 twetaagako abantu obukadde obwo bwe bali important. Gwe ne buofa, who cares? Kiki kyoyamba ensi? Kujjuza toyi na kubeera mu bya kisiru wa lumbuye. That's a fact.
America ne bwe bagirumba kati balumba mu 9/11 we bakuba Twin Tower bomb. America ya protecting abantu 12,000 Congress, Vice President, Speaker, ne President. In the whole of the United States. Nga balumbi America mu 9/11 beba protecting abali 10,000. Era nnyonyi eyasemba yeye kuna mu 9/11 eyali agenda okuba Congress, Vice President wa America yalagira bagikube. That plane was shot down intentionally. Get facts from me. Zino zekuwa facts. Gwano zambu mbwela kuwa Twin Tower mbu America mbu yatia. Enyonyi eyo kuna kwa esoka bili za kuwa Twin Tower. Eyo kusatune kuwa Pentagon. Esembo yali agenda kuwa bali jebatula mu Congress. Ngate jebali. Ngabo ganti nyonyi agenda kuwa Parliament. Vice President wa America. Ye wa order bajikube. Ne bajikube Pennsylvania. Don't joke with the elites. It is a government, you know, just because elitism is mixed with rebels. Abayekera begatana elitism. That's why government here is unique. Kweni we afford church yabaddemu abantu bameka. Gwaba yakuyita. Muneye nabagamba mwekamba bulire this country. In Singapore, when poor people die, it is statistics. Biba bibalo. Abavu bafa mu COVID. Bayitirivu. Ensite yatambula. Until when Magufuli died. Magufuli bwe yafa. How many people died in COVID? Bafu kabibalo. In the world, never allow yourself to be a chibalo. Zosigena momentunga wenafa nja kuba kibalo. That is the world. Kali mu Uganda muno mwereti miteriyo. Nabalabye ku bya European Union. European Union Parliament ya Bulaya eyagala kujja sente mu pipeline yafe. Ndabye Bob Wine akyogerako ataddeko ku page ye. Bob Wine, with due respect, don't play on the development of this country. Don't start playing on the development of this country. Eyo pipeline ya mafuta ya gwanga lino. It is the lifeline of this country. Tell you Egypt ya celebrating anga bagadde Suez Canal. It is the lifeline of Egypt. Egypt wesingo kujja sente ku Suez Canal. Tell mu Misiri a celebrating anga bagadde River Nile. Bob Wine. Ndabyo yo myopic reasoning obubaka bwotadde ku page yo. You can't be a president. You go to president. Mbukati wa celebrating mbukubanga mbubajje sete mu pipeline ye gwange ya mafuta. Kati gogenda kuba president. Kati sete onazijjawo. And European Union, let me tell you. Don't temutuza mu bintalo za mweza Russia na Europe. Africans, we are not party of this war. President Museveni was clear. We are not going to fight anybody's enemy. As simple as that. Yabagamba abazungu tagenda kulwana mulabe wa muntu. Katulwachi muyingira development ye gwanga ya European Union. You are forcing us to pick between Russia and Europe. Muno Bob Wine najja natandika tokolireze byekisiru. Gendo subula sikulapuwo e Ukraine. Bob Wine tutumalako mirembe. Kata Ukraine wali okola yoki. Obala mirambo. Okola mu UN Bob Wine. Mpaku notices they were discussing. I don't want that man to be fooling people around. Hali Ukraine yekubisa bifananyi ku tank enkadde. Mbu is there, he wants to be a president. President of who? Hali ku tank enkadde alinga yayingidde sikulapu. Baiza Bob Wine ebintu bino soko biveemu. Gwebeereyo zanye ludo nobiyaniri. Twogera ku development ya gwanga. Twogera ku mafuta a national asset. Ali awandika buwandiisi fa. But why are you logically bankrupt? Goli wagira kodi ekintu ekivudde mu gwanga lyo. Kati gwayagala kuba president kyofugani. Nze vaa Bob Wine nabigana ebyo byokweyita mbu gwe president sima principle.
ate byo Lubongo ya go wabiwanise kwa Bobo Wine tasobola kuandika Luzungu olwo gwe Lubongo ya dayo jeo byo taddeyo ku page yo. You are supporting Europeans. Oli mu neo-colonialism. Naba Ukraine kye bagikoze. Oza abazungu baagala Africa. Muzungu kyayagala omuddugavu. So Bobo Wine ne Lubongo ya don't disturb us. Osegera mukuba amatatu mugende Ukraine mutunde scrap. Kana udeka tuyagala kudiringa mu scrap ezo na tanko zikwato jozi tunde wan. Bobo Wine nguyabadde yuko obala mirambo wano musajjo ne yabaaki kati Bobo Wine kyada akole Ukraine abala mirambo usibayagala kuyingira maje ga Russia kwa Ukraine wameri Ukraine nseri mu lutalo teri yo business name apart from ngo odiringira mu scrap obala mirambo oli wa UN oba oli musirikale kati Bobo Wine ku bibiri yagenze ngana sichofuna ngebintu byekisiro byantama Bobo Wine tamanyi foreign policy is not patriotic abazungu you Europeans mutusasire ali atera ne Bufaransa era terina kijja kwogera. I know that pressure is coming from Americans bebagala okuwithdrawing sente mafuta gafu na mafuta gadde kagenda kyuse gwanga lino zifly over kuzimba malwaliro. It is really absurd. Cannot do our no principle. Bobo Wine namugamba de asome yagana. Nobody can celebrate. Nga asset ye gwanga abazungu bagirinnyirira. This is an attack on Uganda by the way. European Union. Eyingireta development ya. Musimanya mbu tugenda kwonoona obutonde bw'ensi. But their projects across Africa zonga tebazoogerako. Abazungu batesonyiwe jajja tyabulwa. Europeans utave ku jajja. Jajja tyabulwa is very busy looking for money, trying to send oil so that we can get money as government. Kyo Bobo Wine kiri wano kiwagira abazungu. Nga bakumadde guli Bobo Wine. If supporting Europeans ofunyemu nnyo Bobo Wine, lwaki tolinnya Bungereza? Tebakutera muntu ayi after 10 years. You think I don't know? Since atwala passport yo ne bagiteeka muntu ayi after 10 years. Tabula nga Bangereza Bobo Wine bamugoba. Tulaga muntu ng'oli awo just olinga samba boy. Nze principal amuyantama. Tuyambya kisiru. Omuntu bako patriotic akolumu. Ogaiti banne amafuta is a national asset. Oba Tamale nze president, oba Bobo Wine gwe president, we have to construct the pipeline. It is not helping Museveni, it is helping the whole country. Naye kati mwagenda ne mutuleetera bano ba Bobo Wine abayimbi. Mufo kyogenda akuba ennanga. Nze feelinga nnyo bubinga my country, waliwo abintu abazungu bye bakola ngolabira ddala babikola because of neo-colonialism. They don't want us to develop. Now this Bobo Wine is masquerading with them. Kati Ukraine katolo abazungu mubakwagala nnyo kuyita Ukraine oba gwe weetutte wano bamukomye kato oyo Bobo Wine wano mu COVID ne babuga go back. Kati bakuyambye ekiba nga mukuzika ka Queen tebakuyise Bobo Wine. Just mu Ferrari yawo. Just a kuruko. Sabe talk about mugisa muntu is an intellectual. General muntu. Oyizo kusanga general muntu ali nawe mwebe bya Bobo Wine. Si Bobo Wine ene anonya nnyo publicity. Mama Kadaga mama tukutumiddeko nnyo mama. Mama Kadaga kulika yo munyegenyege. Mama twanyumirwa. Mama Kadaga ndabye abalumba mama Kadaga. Mbu mama lwaki yategeka nyegenyege. Simanya nyegenyege y'abasiyazi. Simanya it is demonic. Muntu jeko lugezigezi. Bwoba toyina sente sigale ewuwo. Mwaba pasta mwebye mukola machachi gamwe nga temubyogerako. Muve ku mama. Saya muntu ayogera bubi ku mama nga wendi. Muve ku mama Kadaga. I don't want trouble with anybody. Junior, if you want trouble with me, yogera ku mama Kadaga.
Mama yatuleka tugende mu nyegenyege. Tiketi simwa bazitugulira. Did you see your daughter there or your son? Lwaki mulina nnyo olugezigezi? Who sets the moral fiber of this country? Who sets the moral fiber? And my pastor niye yabawa amaanyi n'obuyinza to start forging the moral fiber of this country. Why don't you talk about corruption? Abantu bali wali babasete lwaki temubyogerako mwe basomba mmwe ba man of God. You are more evil than the devil himself. Don't start questioning why people go to places. It's a constitutional right. Kati mama muvuma wachi. Why do you attack a mama Kadaga out of nowhere? Let me tell you, President Museveni alina abasika basatu. President Museveni has 3 successors. Asoka ye General Muhoozi. The second one is Mama Kadaga. Owokusatu ye Honorable Mbabazi. Mama Kadaga can be a president of this country. He's pro people. Ayagala nnyo abantu. Even when he was at parliament. Nga abantu bajja ne bamulaba. Is one of the most loved government officials in this country. Because ye yategera bana Uganda kyebaagala. People want business. Abantu balina business mu nyegenyege. Nyegenyege was a business forum. Abantu batunda chapati. People were selling obutasa. Now you want all those people really balimafuna sente because for you are perverted. Mwagala nye byekisiru. If people want to play sex, people can play sex in offices. People are playing sex in lodges. Is sex a problem of this country? Muveku mama. Leave Mama Kadaga alone. What she did was the best. Yali amaining about businesses abantu. Abantu basasule millioni nyanya. People paid okufuna omudala mu nyegenyege. People paid. Kati how can you cancel ekivulunga abantu bamaze okusasula on the last minute? Ono gundi ekiche kya musala. Onunuwa NTV Farida. Farida ekivulu kya musala. Teyafuna yo wadde omulema Farida. Ategese ebintu by'ekisiro ono Farida. Nakugamba tosobola kutegeka kivulunga nyegenyege gyali. Buli kyoloza mbwe balaba mwasuza muteba babalaba gwe. Farida naye kwessa waggulu. Farida naye agamba otegeke ebivulu. Ekivulu kyasala Farida ono weni TV. Oyakola mwasuza mutya mama. Farida towayiriza enkuba teyatonya. Omwana Farida ekivulu kyamusala. Obutebe mmye nga bukalu. Kati Farida ogenda kwekwasa kimbudogo. Abanauganda bonna bali mu nyegenyege towayiriza bantu. Mbuwalaba wene nuwaje nga juza cricket ovo. Mbunawe Farida mbunotegeka. Aba mwe ba presenter ba ma TV muyigire ku Farida ekyamutuuseeko. By the way, don't think nti abantu okulaba program baba balaba gwe. Baba nabewe wakyaziza. Kati ze Tamale no longer go to TV stations. Kati nzo cyanda bakwanika ati. Nababulo nababani ngabanika ati kumanyira. Nze cyatula ne case. Tuli ku level yemu ne case. Kani case interview me ku level kati gendiko. Mbona omwana mako era nagamba kafuko. I'm not going to appear on NBS again. Nze cyagenda ku TV nze nkole yoki ani andaba. Bona bu program bu entertainment bonna bu good. Temu kyalina bipya. Era kati kuliko Suna Beni. Kati nze bera mu program ne Suna Beni. Suna Beni ya so much. Just send na ye good bu gwidalu. How can I'm a person who has a degree in psychology. I'm a technocrat. Mbutulene Suna Beni. Simamagala kutumanyira. Era kinagamba bene BS abo mbujuni ya jangu ne mugamba ani goleso kutula nange nze ntula n'abantu babiri jajja yichuli wisdom kaye. Those are the people I sit with nga tebaveno mwindi wafe kaze Tamale mva mu intellectual world. I can allow wisdom to sit with me. Oi jajja yichuli neza mze kati status gendiko ya kutula n'aba MP. Nenti zo sanga na Suna. Kifranga programu bwa mwe bugudde.
kati mu entertainment industry ntule nani ne kabako. Can we share program with kabako? Swafefe bosi to discuss what? Economy. Statistics tiza ineze economy. Nze bibozi byamwe ebya street mwe bavubuka mwe bye mubeera mwe yo simanyani asingo kunama. Me am a vice president in waiting. Nze ndi ku project yefuga gwanga lino. Don't take me for right. You think in the minister ya land is because of jokes. I'm learning how states operate. Manyuma bana mutumanyira manyira nze katobulange byo program byamwe bo entertainment. Uno namalo okogerako amalusu ayine hepatitis B ke kazinda aloke kamwera nawe ke bakuwa. I don't share microphones. Not to consider hepatitis B. Nabura. You am seen on appointment. Not every Tom, Dick and Harry. Iraka nasigaza kasuku. Kasuku can interview me is a senior journalist. Ebulake Mukasa can interview me is a senior journalist. I have a certificate of operation from Nijo. Inze munama ulirenga to ina certificate of operation. To jangu nunya interview kunse. Ampasti okora bu program wo ku street. Mbonsanze mfulume ebalo ba mfuluma roji. Jenia chichi yogera sina chenjokera. I'm in Irandis. I'm now reading Irandiro. I'm reading Irandi Acts. You know what mtu agala tulibubi. Ebyo nabibera mudda nembivaamu kati I'm reading the constitution. Mbera mukusoma Land Acts. Mbera mukusoma how districts land boards should operate. Kati ngonziza yeno mu programu bwa mwobo bwekisiru. Nze tamale nkyatula kwanika ati sabula. Nsabule ki? Okay, what should I kusabula? So kati awonna vawe yo level nagivamu. I won't appear once in a while. Osegira. Ninti si gamba mbumbu. Gwe aganago yagala kumanyirira ku page yange. Gwe aganaga. Kalifa aganaga. Nze wano tebampa byakwogera. Olabika gwe aganaga wakajja wano. Katika nkusomese gwe aganaga. Eno program, eno page yange ogiraba eriko bajjeno. Abagiraba. Eno program yange ogiraba eriko ba MP. Nze wano njogera kuba kamiliyoni, njogera kuba bebe kulu, njogera kuba Bobi Wine, obwo bubina bina bwa mwobo bwe mubeera mweyo. Simanya Liyoni Island. Ono kasasiro simanya biki those stupid groups zemukolo kulimba bana Uganda nti wasamu bodies. Bino nani Gagameiro. Simanya there is also this idiotic group Firebase. See remember, I'm not a spokesperson of any musician. Manyaba yimbi mwina nyaka manyiro mu gwanga lino. Kubanga ogende wa genocide okusabiriza. Fe genocide tumulaba nga tugenze kusabiriza. Tumulaba kironga tugenda kuogera kutaka ku police. Maka de tu aganaga. Aganaga separate de tu. Mwabakungu mubanonya kusabiriza. Fe tubanonya kuyamba banna Uganda kati yenjawulo yange. Wano Bobi Wine abeerayo mu Kamoli ne tumukalakata wano kamiri bwanze temumbulira bintu byammwe ebyo kati nzogenda kuntiisizaawo ogenda kundoopa wani wadde teyabulwa eyampa omulimu muteke nokulwati junior mbu abadde ku live ye tozanga bya kisiru gwe aganaga wano tumbaavu tebitobizanga ebyo mubyegambiranga eri ekamoki gye muli amayirungi Uganda si Makindi sije mubeera mwe baganaga nga muli Makindi gye mwerimbira. I talk to generals, I talk to MPs, I talk to prime ministers. So don't come here. Ngoyagala okuyisaawo byoyisaawo eno page yange awulira nti byenjogera bikulumye genda ku police ondope gende wa DPS bwomala okundopa ngompe namba ye woluwono mukwano gwange DPS owekira is a very good man geno nge Technocrat Junior Mugisha. So aganaga cool down. Just watch like any bodo manyi mwagala nnyo okubalaba. Mbwaganaga kuuli. Nzoba aganaga kuuli. Ineba bebe kulu baba ako kuno. Aganaga. Mune wono neba bebe kulu baba manyaba mwabayimbi muina exaggerated importance.
osegira ne muddeyo ne mweriba mbu muli ba kitalo temuli ba kitalo you are like any other Ugandan osegira nze nsanga ba kamiliyoni yao era at one time wisdom kaya ajja kubuulira we have ever disagreed with Chameleon yali anzitidde makindi ne mugamba tacho no me Chameleon yondabe who I am Chameleon yali anzibuza wisdom ye yatutaasa ne muga Chameleon tacho no me you will see who I am oja kuwe simu ya president ngateyitamu yeye nyini jajja tabulwa gate family eyo jegendereza tubulire bya kisirusiru togera kuba jeno nalweyiso ojo tubulira buno obuyimbi bwa mwetumbavu tozanga bya kisiru wano nabadde njogera ne jeno yampise recently jeno yampise ne tunyumyamu ya de cup of tea kati mgwe gwani bwaganaga toza bya kisiru wano gwe nze sitisibwa segera abanene bononya bonamba yina it's just a phone call awe is gwe boss zitebamanyira mayi mumanyidde nnyo buli obuvubuka bwe muwe ebyokwogera nze siri buno obuvubuka bwammwe I'm not a blogger obwo bujja sibanya bubanoonya sibanoonya gundi enyenyenyenye gwalionda byekewo nze junior olaika gwe tomanyi nze naberanga munupu nga tufuma president 7 nga drone zimpita kugwaya kumanyira gwe gwaganaga nze junior yaberanga munupu walionda byeko mukomera teri muntu yasinga vuma government munupu ngaze sina office biriye bisiru nabirekayo kati mwali muloza mbumbu junior mbunja kubeerawo nze baiza wegwika nkubulire gwe musajja gwe aganaga ebyo byemuddeyo ne mwerimba mwobo bu studio bwammwe mbu muli ba kitalo wano fede tulina wa kitalo wano ba MP babakalakata president 7 yennyini recently waliwo omukungwe yazze ayina ettaka lye libatwala eyo nga namukubulidde otya n'okutya lwaki bamwogere naye baŋŋambu mbunina okuuma ebyama I took the oath of seculars busina kwogera sina bintu bya government ne nange era olugambo luba lunzita so aganaga watch like any other person bwomala ogende that's what you can do bwoba owulira onyiize nnyo go to police station okay Technocrat Junior yabadde ayina byayogera kati police ejja kunkubira essimu dipisa ajja kunkwera nga Junior we reporting nze bye byanzijja lwamma misango gya sipapa era misango gya sipapa gye tubaddemu najjo nagivaamu why nze nina jeno gwe nayogera naye nga Junior debali osegeirire tubadde mu nteeseganya I went out gwasaga nti sipapa simumanyi nze sipapa simumanyi he was my friend aleta sente ne tuzirya right now simumanyi bwana afuluma mukomera nja kuba mumanyi nze amwe Technocrat tebankwatira mu bya kisiru goroza bakwata sipapa sibamanyi nze ge jeno yampita buza kasuku we had a conversation nentegera ebintu bya sipapa mbutofu bwabyo era jo nagambye muzeyi era ndoza mara bye toni ya muzeyi wange ngeri gye abadde ayogeramu eri General Race of course General Race ne daddy tebeyagala and that's none of my business nize bitu ya sipapa kati ze nacho stamanyi ku sipapa byonna mbimanya ino era police bandaga nti DN mu butuufu sipapa twali tutuddeko naye mu meeting n'abakungu mu government nga bamuwoninga you think that meeting didn't happen sipapa ye mukyamu bamuwa chances nze nalimbaddewo nga sipapa emotoka ebagijjamu sayirini sipapa bamuwa conditions bbiri naliwo wano emotoka zonna zijjemu sayirini ekyokubiri zonna ziteekako number plate kati zombolira sipapa oloza simumanyi I was there nga namulagira jeno nebbaluwa yagiwandiika okulagira jeno akwate emotoka za sipapa bazijjemu mbimanyi kyanga sipapa abadde anjagala nnyo because I knew everything kati nze situsobola kujja nonnimbalimba
Osiga ebintu bino nze mbambi manyi. Ne I choose to mbidde wabbali. Osigi. Kati si papa ne mugasi papa. Kola kye bagambye. Emmotoka zonna zijjemu sayirini. Toyina right of way. Era emmotoka yali atalisozisayikako number plate. Osigi. Nemunga by the way kambabuuliremu. Police teyagalanga kukwata sipapa. Sipapa bamuwadde chances. I can authoritatively tell you that. Sipapa bwe yatomera. Emotoka we yasoko tomera bibiri baga anti yatomera. Nze yakweka sipapa ekyanja. Era kasukwe jjo twadde tukola program yage junior lero tebakwadde ku sente. Ne sente nze yazigaba ezaba bloga. It is me. I was with sipapa ze yamukweka ekyanja. Tata wange gye abadde akola program naga wandetira sipapa ekiro. Nze yakwata sipapa ne mutwale wa tata wange ekiro. Nga bamaze omujjako SFC. Nze yaliwo nga bagimujja nako SFC. Kwa ya sindikanzi. Nga atyo mukwata. Kati sipapa mumanyi. Ebizibu byonna bye tubaddemu ne basipapa abo temujja bitegeera. But this state is lenient. Era nze kyenje baza ku government ene eri lenient. Osegera asajja bano bali lenient. Ne tutula mu meeting. Sipapa ne bamuwa conditions bbiri. Jako siren emmotoka zikole kiziteekeko number plate simple. Kati bino ebyokubba dola emitwalo 45. Ate kati abasajja ne bampita. Ne baŋŋamba junior. Twali wano ne tugamba mukwano gwo sipapa akole kino. Na kino. Kati ate ebyokubba ate lwaki yabbye. Nga nange ndyangazi. Nze kyanzija mu musango gwa sipapa kiri ekyo. Bana aba police bana aba government. Mbetaaga. Kwa they have done everything. Kisegere. Kati nze nja kulabika nze mubi. I don't want to use privileges zange to junior. It's not easy to arrest me. Kwa nze si kyangu kunkwata. Order ziva wa abantu basatu ezisobola okunkwata. Jeno Muhozi, Jajja Teyabulwa, ne Anko Sali. Era munupu kyovula nze bali tebankwata. Nga abapoliisi bajja ne drone naga nekano kafaanana nga junior. Nze drone zajjanga okukitebe nga batwala ekyo kibobo wine. Nga bakwata ebyo bisauda madada. Nze nasigalangawo nga ndya mmere. Nze nabeerangawo nga ndya mmere. Basauda madada babobi yanga ne junior nga todduka. Era nga abasirikale bajja naga junior, how are you? Now I'm very fine, sir. Where are your friends? Nera kisauda madada kyekwesaawo. Kabobi yanga kakali eri ne babukwata. Here you stayed it. Kati madam Rosa mbu junior mbu I will be there. Nze nabeeranga magere n'ekyo kibobu wayi. Kati kyantama. Nga anwerere kyali bobu wayi anwa nyebi alya nyebi nyebwa ne kachai. N'atandika okumbuulira. Simanya junior njagala tulibaletinga eggwanga lino. Simanya kufuula minister wa finance nga Bobi Wine byangamba. Ne alaba omusiru ono. Junior njagala ba minister. I also want to be a president. Kwa kati bwe twasingana President 7 yekiro twali nze General Muhozi ne President 7. President 7 agamba General Muhozi. Namga bwovaako obuyinza buwe junior. Aba Obukakafu abagendo fuga Uganda. Museveni, Muhozi, Mirundi. All the people who have aims. Mwete muna kitegeera. Twine President 7 yekironga twegalidde. Nasubiza obuyinza mu 29. Nagamba afande Muhozi bwovanga ku buyinza bukwase junior. Kanaga President 7 ebintu naye natya. Now what are you? You guys, Excellency, you are the one who educated me. Which course did you do? Nga psychology. I the one who run after prisoners. So don't joke with me. Don't joke with me. So, mwebayimbi mwenza. Sina muyimbi, nzo muyimbi gwe manyi wano. Abayimbi bemanyi abakabi bali basatu. Manyi Bebekul, manyi Kamili. Kamili yoni muyimbi asingo iba mu Africa. No Bobi Wine.
Those are the free musicians I know. Nedi Kenzo mukwano gwange. Kenzo ekyatugatte nnyo yalina ettaka lyali yayagala ogula ku Mutima Beach. Ne mugaa Kenzo ettaka eryo teririna nkayana ligule. Lyali lya 1.6 billion. Ne mugaa nanga John yankeberera ettaka eryo oba ne mugaa Kenzo gula ettaka. Ne kati nze era nga omanyi nti seesiba kwabo abayimbi mkubeereko nze nkyala nze sirabika. Era kati bana abasirikale abakuuma wano nabaga akasuku yabayingira wano kano kannamukadde kajjajja Isima n'ekino kiwisdom kayi kitabani ky'omulaalo. Bokka basatu be bakkirizibwa okuyingira wano nga siriiwo. Kati jajja Ichuli ye mukadde gwe tuyina mu industry. We need him. Government yewe Isima ettaka agenda awummule. President Museveni ayina ente ekisozi mukwateko ente bbiri muziwe jajja Ichuli hanwengamu amata. Era Isima yali aŋŋamba mbu Junior jantubeere wano nga Isima kyayagala okunkola okimanyi oyo omukadde abula akakadde ako mbu mbeere nga muzzukulu we mbu Isima ng'enjala bw'emuluma ng'atumanze gwe ka Junior kazzukulu kange genda ondeetere omugaati ku street. Ne mugamba jajja Ichuli ndeka gono mukazi wange wano Tasha bwe yangobera. Nagende wajajja Ichuli ne mga jajja mpa ku magezi gwowezeza kati emyaka 7 kwa Queen wa Bungereza abadde asingako Isima emyaka 4 years. Isima ne Queen wa Bungereza bemanyi babadde ba mikwano mundu akwate mwakitegeera. Era Isima yakaaba nnyo nga Queen afudde naye tebamuyita mbu baakulawa. Isima yaŋŋambu ye ne Queen baakulawamu jajja Ichuli jajja Isima jajja Gudu abeera wano kyanja kati ne mugaa jajja nkozeeta nanga jangu obeere wano awaliwo omuziga obeera awo. Omukadde ono tanjozesa engoye kiro ki wisdom kaye kitabani ky'omulaalo mbeera mu mmotoka yaakyo. Goroza mbu wisdom kaye tatambuza bigere emmotoka era bwe mutuuse erina okuntwala ewa. So ono wisdom era wisdom kasita Uganda Air yagamba nti wisdom ebizibu bya Uganda Air byonna byatandikira ku wisdom kaye. Yaŋŋamba Junior Uganda Air endese ne mugamba what? Oyo omukazi oyo bamutuula ki? Alese mutabani w'omulaalo okuva olwo tafunanga mirembe. Era kati wisdom kaye kabe ng'alinnya Kenya ne yaweyize mulinda ekyatuuse ku bamutuula ki? Wisdom kaye yamuleetera ebizibu. Mbu maama wa wisdom yali mu lutalo olwaleeta Anaka. Mbu maama wa wisdom kaye mbu be baali mu lutalo olwaleeta President Museveni. Oba yali ku ddaala oba lya genero simanyi. Wisdom yali abitunyumizaawo. Manyi bibozi tebiggwayo mbu ate mbu jajja wa wisdom kaye mbu ate mbu ye yaleeteranga President Museveni ente ze yanwangamu amata mu nsiko. N'ebibozi bya mutabani w'omulaalo nabyo tebitegeerekeka bulungi naye mbu bya lutalo. Mbu kati maama we mbu ate mbu yali musawo mbu ate ng'akola ne Dr. Kizabe. Nja mukyazaako wano ayongere atunnyonnyole naye nga tekinokulati oyaganaga namugobye dda nja mubulookinga alabika yakajja ye first time y'okuba wano. Ebyo mugenda mubigambe nammwe buli obuvubuka bwammwe bwe mumanyiira. Nze ndi ku peroolo ya State House ng'ojomanyira manyira. Omanyi tekinokulati Junior. Tomanyi. Nze ku ofisi yange nga ndaba abantu kati nina ebyapa by'abayimbi ebyo 3 byenkolako 3 titles by'abayimbi nesinza boogera kati nze gyombuulira aganaga tasobola gula na ttaka tozanga wano olugezigezi lwaganaga kimanyi mumanyiira mmwe bavubuka mmwe naddala mmwe abafeedinze wano so bakamiliyoni babaako ne badde ewabbali era ne basirika wano mukulu wange bebekulu era abeerako luli namulaba ali ne balamu wankyawa taata wange yakuvuma sinze yakuvuma
kati balamu mbonange wankyayiramu anko balamu ensinzibu kati mbubalamu mbu yankyawa nenga tukukongratulatinga balamu olw'okugulawo rediyo yo jajja teyabulwa yagigulawo. We wish you the best. Uncle Brian White nkutumiddeko nnyo muleke mpiseewo abagagga. Uncle Brian nkutumiddeko nnyo taata. Thank you for your advice and your contribution towards my life. Mukulu wange hamu yampe edduuka. Allah akwekyosi bannange hamu. Na mukulu wange hamu ne mukulu wange Yasini. Mwampe edduuka stoko muleta temuligaba. Saa kutuukawo nti ate edduuka mwaligabye. Abantu abo nno nabo bambeereddewo. Mama Kadaga namwoge Donzera nkutumiddeko. Gwe mugagga gwe mmanyi gwe ne Zali. Zali simanya yaddayo. Zali buli wansanga mpa akakadde. Sakibu bawa Zali. Ekyana ekyo kinyumirwa engoye. Sakibu ayina omubiri anange. Sakibu bawa Zali banne mumundabire. Zali ye sente azina. Oyo ye mubaala wabeera. Oyinza ogamba ye queen waki wa India. Zali ne Donzera kati be basigaza ku sente. Basenga acid covid yabakuba. Nakwali Kenya abona. Luchi bambi kabeera mukunwa mwenge kasajja kattu. Kwe kale abagagga kati basigala babiri. Nza nga abeere nnyo mabaala. Zali ne Donzera be basigaza sente. Era ze Zali kasita mulaba mu bbaala ngambirawo oluwedde. Anti weyita musongeramu busongezi nti omugagga yoli. Era kasita Zali andaba daga tekinokulati toyina kutula mu bawunyankwawa ngera bantwala mu VIP. Nera because fenga ba senior government official kuli bala lyonna tulina kutula mu VIP. The state is us. I'm the state is me. All those are there because of us. Amateeka gonna mu gwanga galiwo because of ba senior government official wetuli. Isima naye agala nnyo okweteeka mu VIP oyo omukadde. Mulaba nnyo mu governor Isima. Ngera afunye entebe ssebo gye yeenyigako. Mwetamulabangako Isima gwe nga atudde mu VIP. Omukadde oyo ayina engeri gy'atulamu gy'oli nti ebbaala liriye. Isima bw'omusanga mu bbaala n'omukubira jambo takuddamu. Abeera ati. Abeera nnyo n'ekasuku. Neyefuula atakulabye. Kati bw'oleeta omukono ga Junior saagala ondabise. Nze pulezidenti wo wano. Nkadde oyo naye bannaye nno yeekoze bintu. Buli ku makya tubeerako nga tumulaba. Bobi Wine yasigala kwambala gomesi. Tayambala gomesi ekiro n'alaba Museveni. Ne Bobi Wine tukwebaza emmotoka President Museveni gye yakuwa ogikuumye bulungi. Tayitamu masasi. Bobi Wine emmotoka agikuumye bulungi President Museveni gye yamuwa. Tukikubireko mu ngalo. Ebirala byonna Bobi Wine bikulemye naye emmotoka ogyoza. Bajja kuwa n'endala. Nanti konvoyi ya Bobi Wine. Bayiza we kansembyeyo nakani. Abana Uganda banne kuno kusaba kwange. Buli walaba konvoyi ya President Museveni Debali. Mbegayiridde. Endala zonna beerayo. Naye ya President jidde wabbali. Abana Uganda muyina omuze ogujjayo amasimu mu likodinge konvoyi ya President ng'etambula. Nina omuvubuka wa Nupu gwe nalaba. Ng'ataddeko live nga President bajja kukuba essasi. Bannange bajja Constitution ewa SF so obuyinza obukkuba. Yo tebeera na mpingo. Bw'osoma UPDF Act SF teriiwo tteeka libakwata. They are protecting a sovereign. Banne mbeegayiridde. Convoy bw'eba eyitawo Debali. Star side. Rwanda buli omu ayimirira. President Kagame waba ayitawo Rwanda. N'abali ku bigere bayimirira. Kati convoy yagenda n'etomera abantu ekya boda kiganya okusiba.
Tosobola kutomera convoy tetomera gwa bagitomedde. President Museveni tayimirira, is a sovereign. Mwagala mutega mwambusi. Musiba mwagala kutajajja teyabulwa. Muyinza okuba mwabanupo muli eyo mmwe mwabagamba president ayimirire. President ayimirira. Oyagala ku state funeral. By the mere fact singa convoy ekutomera President Museveni nayimirira abakuwadde state funeral. Gomanya abagala President Museveni ajje ku maziika gaabwe. So is a sovereign. Emmotoka ya President Museveni eriko court of arms okulaga nti eggwanga litambula. President Museveni waba atambula si aba atambula, it is the whole country. Ensi yonna. Era President Museveni waba yebase baga the eyes of the nation have closed. Aba yebase. Is the state. Yensi. Kyovula wabeera bakuba anthem zisatu. Teri muntu gwe bakubira anthem zisatu. Yeyeka. Kati bamekwana abana Uganda. Tukimanya abamu temutegeera bulungi. Convoy ya jjajja teyabulwa givire. Step back aside. Olagawa. Tukimanyi babasibe saawa 2. Mubeerewo. For the good of the what? The security. Nyaba basajja besefusi bajja kukuba. Olabanza tekinokulati nziruka. Zasibera wali SFC. Military police we can talk. Be batukuma. Say no police be nabo batukuma we can talk they because satanga akumwa military police ne police. All of them ne special force. We are protected by 3 arms of the government. Nenze special force I don't have bagala nnyo kuba mikwano jange but I don't have friendship with people who work in special force. Si bantu bangu. I don't want trouble. So maybe eya Bobi Wine convoy bwogiraba giyimirize kijja kuyimirira. Ka Bobi Wine ayina emmotoka 3 nobiyaniri yakulembera mu kasipasiyo. Bobi Wine nabeera mweno gye twamuwa aba government etayita mu masasi. Ne Bobi ne no edi moto yakulembera naye mu kasipasiyo. Convoy ya Bobi Wine erike emmotoka 3 zokka. Edi mutwe mu kasipasiyo yeggule kubo. Then principal wakati kati nobiyaniri n'atula mu market kisemabega. Mbuye principal secretary we. Eyo yo giyimirize. Kati wabenga Bobi nobiyaniri bwatayimirire. Naye yajjajja teyabulwa convoy gireke. Bobi yango mpulira. Sauda Madado owulira bulungi. Kabayo ompulira. Aba abaana ba Nuupu mu babriefing nja kubira Bobi Wine esimu mugambe nzije tuba briefing mu abaana ba Nuupu aweka mocha mukungane convoy ya President Museveni mugireke amale okuyitawo ate bwe amale okuyitawo togoberera anake nedda security ino okusomesa abantu how convoys operate kaba yakamala okuyita ate ne bagigoberera aba boda era bajja bakuba amasasi kati mubasomesa sensitize them because engeri gyendi busy mu ttaka I will not have time to explain everything. Kamusembyeyo olukiiko lwa UN President wa America Joe Biden yeno story yange esembayo Russia eri mu kumobilizing amagye emitwalo 3. Vladimir Putin agenda kukola referendum awambe ebitundu bya Ukraine. Bannange olutalo lwa Ukraine lutandise okutekinga dangerous twist. Banne bannaddiini musabire nnyo ensi eno. Kubanga Putin ekintu kyakola kyabulabe ali mu kumobilizing amagye emitwalo 3. Agenda kuwamba ebitundu bya Ukraine byegatte ku Russia. Kati remember obuzibu obuliwaawo singa bakola referendum ebitundu nga Kherson, Zaporozhye, Donetsk region nebidda ku Russian Federation kati ate aba Ukraine ne bakubayo omuzinga babanga abakuba Russia kati obuzibu bugenda okuva kati ate Putin yakyogedde now we are capable of using nuclear weapons
nabagamba mu nsi yonna Russia yesinga nuclear warheads ennyingi America neddako naye ate America yesinga Russia nuclear. Why? Bwe tugatta nuclear weapons America zeina eziri ku maatu eziri ku submarine eziri mu mawanga nga Germany eziri mu mawanga nga Turkey nga za America yesinga kibaita strategic nuclear mu strategic locations America yesinga Russia ne mu buji bwa nuclear warheads Russia yesinga. Omuzinga gwa Russia gwa nuclear ensi yonna gweta baguyita Saturn gukubense Mirundi esatu. Russia ino omuzinga baguyita Saturn yakamala okugezesa gw'amaanyi nti gukubense eno ane tusabire nnyo ensi eno. America ina Jupiter egyo mizinga gya nuclear gy'amaanyi. Russia ina Saturn, America ina Jupiter n'ebigenderako awo. Mu lutalo lwa nuclear tewaba muwanguzi ensi yonna esaanawo. America tewangula ne Russia tewangula. Ekyo Putin akimanyi. Ekyo Putin akikola ki? Keyayenole oyagala kubuusabuusa byenjogera nti sibimanyi. Nkugambye Putin ayagala amagye emitwalo 3 gayagala okusobola okumalako. Russia nene okugikuuma. Russia erimu Uganda 18. It is 18 square miles of land. So Biden yatiisiza ne Putin yatiisa. Kati Bulaya mu lutalo luno lwonna olw'Ukraine Europe yefiirwa. Bulaya egenda kunafuwa. The new Europe is Middle East. Bulaya teyina resources. For the first time Bulaya eri mu kusafalinga mafuta galinya in the whole of Europe. Bayina prices za gas ziri waggulu. Emirimo tewali. So Europe is going to suffer. Era olutalo lwe Ukraine lukozesa nnyo amawanga nga Germany. Omanya America bano badde batandise okutya Germany. Germany is the biggest economy in Europe. Germany badde ina sente. Ati Omumerika tayagala Bulaya ebe ne sente. Bayina kugifukaamirira. Kati Germany yeekubiddwa. Kwa 50% of gas Germany gwe baddeko sava Russia. Abasajja baamusala. Ate remember Germany yali etadde sente empitirivu mu kuzimba pipeline ya gas eve Russia ngedde Germany. Omumerika era n'agamba eyimirire. So bannange Germany enafuye. Kyovula banga ye Macron president wa France bwe yabadde awa speech ye mu UN yagaye we have 2 choices to pick between war or peace. Europe yetyo genda mu lutalo ne Russia because it will be the biggest loser. The last time olutalo okuba mu Bulaya wa second world war. Abazungu baabona nnyo mu second world war. Remember America yalwawo okujja. Musabatalo wokubiri America yalwawo okujja okuyamba Europe. D. Roosevelt yali agaanyi. Churchill yawandiika amabaluwa nga yeegayirira D. Roosevelt owa America asindika ebyokulwanyisa nga America egaanyi. Nga America kyeyagala British Empire esooke ekubwe. Era America okufuuka superpower was the signing of the Atlantic Charter. Atlantic Charter. D. Roosevelt gye yasaininga ne Wilson Churchill ye yafuula America superpower. Lwaki mu history tugita Atlantic Charter bagisaininga ku Atlantic Ocean. Era nako kwali kusaba kwa Queen wa Bongereza ono yafudde Elizabeth. Yakubira Wilson yakubira D. Roosevelt esimu n'amugamba totuswaza bwotyo. British Empire tujje uwose batukusaba obuyambi kale twesange ku Atlantic Ocean. That's when British and Americans met on Atlantic Ocean basaininga Atlantic Charter. Bungereza nekkiriza tekyali superpower. Kati Bungereza yakkiriza mu buwandiike. We are no longer the global epitome of politics and leadership in the world. America kati yeri. Bungereza nekkiriza okuwaayo amatwali okutuwa independence. This nonsense gwempulira mbu ba black sheet mwalwanira nnyo independence temwerimba.
Atlantic Charter yawa amawanga ga Africa obwetowaze ebyo nabe tuzaba mu history bimawumawu babitusomesa because of African nationalism, but the fact is Atlantic Charter America ye ya forcinga Bungereza okuwensiza Africa independence. Kata Bungereza we yava mu cha superpower. Kata America ne Bungereza malo okukiza conditions za America kwe kujiwe ebyokulwanisa bakube Germany. Remember Germany bali basatu, the League of Emperors. Emperor China chitowe Japan Hitler ne Emperor Mussolini owe Italy beba gulurutalo ku nsi. Omusajja asinga ebyafaayo ye Joseph Stalin owa Russia. He was the first person to defeat Hitler. Lwakwa abazungu tebagala byogerako. Putin byayogera bituufu. Europeans are undermining Russian contribution in the Second World War. Nenga Russia yalwana nnyo. It is Stalin. Bakuba Germany yakuba Russia. Nga bagenda wamba ekibuga Moscow. Bajjano ba Russia ne bagamba Joseph Stalin. Ne bamugamba fuluma Moscow. Germany eri 50 miles away from here. Kati nga tonatuuka Moscow waliwo ekibuga bakita Stalingrad. Stalingrad wali bakibula mu president wa Russia Stalin. Stalin yaba akutene nga bamutedde ebitu bye byonna babijjeyo mu lubiri olwe Russia. Babitadde mu train afulume ekibuga Moscow kubanga Germany yali egenda kiwamba. The guy made one of the most important decisions mu byafaayo by'ensi. Decision Stalin gye yakola yesinga okwogerwako mu history lwakwa abazungu tebaagala tubyogereko. Stalin yava mu train n'agamba bajjenobe, we are going to do the unthinkable. Tugenda defeating Germany, tugenda protecting Moscow. Bajjeno ne bagamba omusajja agenda tutisa. Stalin n'afuluma train n'addayo mu lubiri lwe. N'awa order. Era gita order number ki. Era mpaka nakati ekya standinga. It is easy to march forward majega Russia than going backwards. Yagamba buli musirikale wa Russia duka ku lutalo bamukube essasi. Abalasha bakube mundu. Joseph Stalin yawe ekiragiro. N'agamba buli musirikale wa Russia duka ku lutalo mumukube essasi. That's how they defeated the German. Olutalo lali ku Stalingrad kweche kibuga. Hitler suffered his first defeat. Gwe gwasooka okuwangula Hitler, Stalin ye yasooka. N'amukuba. Abalabo ne bamanya nti kisoboka. Abangereza kye bakola ekyewuunyisa mu Second World War ekyabawa obuwanguzi byali ebintu ebyo. Era kakasajja ka Wilson kyakiru kagezi. What made Britain okuba Germany mu Second World War bakola ebintu bibiri ebitakkirizika. Abajamani bayina ekyuma nga bakiyita magima kodi z'amagye eza intelligence zibeera mu codes. Amagye intelligence tewandika statements nti Tamale azikamu ababyogerera mu codes. Tamale bayinza okuntuma ekintu ekirala. So that message gwe tosobola gimanya. Kati abajamani nabo bayina ekyuma kyabwe nga bakiyita magima nga kye kikuba messages. Kati nga message n'oba ogifunye, of course era batosobola gikola ki oba tosobola gimanya. Abangereza bakwata akasajja aka British akakangereza ke kakola ekyuma ekisobola okuinterpretinga messages abajamani. It was unthinkable. The British made a machine esobola okuinterpretinga ekyuma ky'abajamani magima. Ne bategeera how they are going to deploy. It was remarkable. Germany awe bagikubira. Ekyokuli abangereza kye bakola ladda. Abangereza bagezi. Olaba Bungereza kizinga. Bakola eminaala emiwanvu. Kati ennyonyi bwebe esala amazzi ekola noise ku mazzi. Kati ezo gundi zijja ne zitambula kati giri eminaala gyasikanga sound waves ku mazzi. Ng'ennyonyi ekyali wala ne bategeera ziri mmeka zigira mu formation ki. The British made the first radar in the whole world. Ebyo bibiri bye byabawanguza Sematalo owokubiri. I give facts for free. By historian mubimanyi.
mwe banno temwagala kusoma mubeera mufirie dictator mubeera walombo ye mu byekisiru bino temubimanyi. That is how Great Britain actually managed to defeat Germany. That's how they managed to defeat kati America. Endale say ayamba America kubwa superpower Israel. Abayudaya babbe ekiwandiko kya president wa Russia. Abayudaya balinga banyarwanda basasanira ensi yonna. They Israelites nga bamanyi mu Russia. Abayudaya wali abamanyi abali mu America. Kati Israel sinyangu ya kulwanisa kyabulanga Musadi ekitongole kya ekikesi kyekisinga amanyi mu nsi yonna kyekisinga okukola obukesi buno obwa wansi gye bayita date work. Musadi ye wasayi in fact ne mukolodiwo KGB ekitongole kya Russia ekikesi kyali kisinga sayi Abamerika tebamanyi bukesi. Israel ye bayamba era bino bitongole bya Amerika bya FBI bisai mulimu bayudaya be babirimu Israelites. Era Israel nga tebanakuba mu 9/11 nga tebanakuba Twin Tower America nonti abayudaya bategera ne basirika. Lwaki bakuba Twin Tower bali bagala America bongere sente mu kulwanisa terrorism. The Israelites knew that America bagenda jikuba. They kept quiet. Kwa bali bagala mu America ategere nti terrorism kintu kibi. So that Mossad of America bajongera sente. As simple as that. These are facts. We are very knowledgeable. Tell President Museveni now avawere gwanga agenda ddi waffe. Zino zenjogera facts. Babbe ekiwandiiko. America yasoka nekola spy plane. Gye bayita UV spy plane. Ngebuuka mu bbanga bweti. Negena ngekuba ebifaananyi mu Russia nga Abarussia tebalina muzinga gugikuba. Abarussia ne bafuna omuzinga ne bagikuba. In fact, one of the most embarrassing scenes in American history, webakuba eyo spy plane ye ya America yali ekosoka Russia Soviet Union. Pilot waabwe bamuwamba. Abarussia bawamba pilot wa America ne bamuleeta mu parliament ya Russia. America ne bagamba nedda mbwe nnyonyi tebadde enkesi mbwe badde ya weather. Nenga yali nnyonyi nkesi. Kati America ne bategeera nti bakyasobola ketta Russia ne bakozesa Abayudaaya. Babbe ekiwandiiko mu Russia ekiraga bases Russia zeeyina nga America eri wala. So that's how Cold War ended. Because America got to know. Bano baliwa bano Russia tugisinga. Tozanye na propaganda gwe. Entozo nabazirwanisanga propaganda. So, but we batule yota e Crimea mu lubiri lwa Alexandria Nicholas Ukraine. In fact gye batula ne basayininga endagaano. Berlin Wall negwa ono gundi ani ono president wa Russia atali Yeltsin. Kino kyaleeta Soviet Union okugwa. Kyekyanyi ekyo ki president kya Russia. Russia kye bataagala. Who is that idiot? Ani si Yeltsin, si Stalin, yani nawe. Yani nawe yo president wa Russia yafudde ne batamukolera na state funeral. Eri nyandi erabidde. Linvudde mutwe. Kyekyaletera Soviet Union okugwa. Era Putin yekimuluma. Putin okugwa kwa Soviet Union kumuluma. Lwakuba mwerabidde oyo omusajja. Oyo president wa Russia. Berlin Wall negwa. Soviet Union nayo negwa. Olutalo lwa Afghanistan